Waliwo nti ba celebrities baffe ababadde batweyagaza nnyo kapo gye tubadde buli omu ng'agyenyumirizaamu. Essaawa eno wenjogerera amawulire agaliwo gagamba nti munnange mbu kaaweddemu dda era nga mbu bamazeeko ebbanga wiikisi eziwerako nga tebakyali wamu. Ate ye omukulu ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine afiiriddwako sisita we. Mukuliko eyo mwenna abagenzeeko mu masinza ag'enjawulo, mwebale kubanga musinza Mukama Katonda, mwebale kubanga muli naffe ate era mwebale kubanga mwekumidde ku mukutu guli gumu gwokka, that is NCK TV. Gwatana subscribinga ke kaseera okubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga nga kwa lunaku lwa Sunday, ennaku z'omwezi ziri 5 mwezi gwa kutaano mwaka 2024. Wonna woli wonna wosinzidde nkugamba kimu nti gwe tuula kalira nywera amawulire mbenga ngakuwa anti ngayina waneno mu bungi. Naye nga amawulire getusobola okuba nga tusookera kagennako ge mawulire ga mukulu ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine okuba nga afiiriddwako sisita we era akitutte ku mutimbagano ng'ayitira ku mukutu gwe ogwa Facebook n'abanga munnange breaking amawulire gano ag'okuba nga afiiriddwako sisita we amanyiddwa nga Dorothy Nanyonyi. Dorothy geego amannya ndowooza oba mbasiga pronouncinze bulungi. Nakyonyi Dorothy avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tusaba Mukama Katonda agumye ab'eŋŋanda n'ab'emikwano n'okuba nga tusabira omugenzi nti Mukama abe nga amuwa ekiwumula ekirungi. Ndowooza ekyo kyasobodde okuba ng'ayogerako, tasobodde kuba ng'atubuulira oba bazikadde oba ki ekibaddewo nedda. Nga w'omanyi omuntu yenna waba afiiriddwa oluusi bimusukkako ebigambo nga talina kwogera bingi, oluusi yeesanga nga munnange n'ebyokwogera bimubuze, naye nga ge mawulire agaliwo. Ndowooza ebisingako awo ku mboozi eyo ey'okufiirwa ndowooza tujja kuba nga tugireeta mu maaso awo mpolampola we tuba tulina we tutegeddeko, naye nga essaawa ya kakati munnange ebyo tusobodde okuba nga tufunayo era n'okuba nga tukuleetera otegeere. Nga tuvuddeko eyo munnange ku by'okufa byo byensi bwe bityo, bagamba nti Mukama yagaba ate era yaggyawo, mbu ffenna lwe lugendo naye nga just akaseera kaffe ekanatatuuka era n'olugendo lwo oba Mukama yaba yalumanya nti oligenda bw'oti oba bw'oti. Nga tuvuddeko eyo munnange amawulire gano gabadde gayitingana okumalako at least like nga 2 weeks emabega eyo, nga waliwo amawulire agayitingana nga bagamba nti waliwo kapo ey'abacelebrate eyaseparatinga nti ebbanga liyiseewo nga weeks nga 2 eyo emabega, nti naye abantu temunagitegeera. Abantu ne batandika okuspeculatinga nga bagamba Chosen Becky ne Dictator Amel, Chosen Becky kwegamba ne bibaawo we bityo nga tetunaba kubanga tukola ki nga tubitegeera. Naye essaawa eno amawulire gano gatandise okuba nga ate gayitingana, bagamba nti Chosen Becky ne mukulu Dictator Amel mbu baayawukana era nalabyeko awo waliwo eyapostinze n'agamba nti yabange ani yaloga kapo eno kapo wekibanga kituufu kubanga gakyali mu nkuubo, sisobola kuvaayo ne ŋŋamba nti kituufu twakonfaminze nti tulina verified information from a reliable source. Tetunaba kubanga tukonfaminga, naye wekibanga kituufu gaba mawulire mabi nnyo nnyini ddala era gaba mawulire gannaku kubanga eno yebadde yanga kapo ebadde yeegombesa buli omu. Babadde baana bato nga buli omu abeegomba era gye buvuddewako awo Chosen Becky yatugamba nga ekiseera ekyo oba baali baava mu nsi ki ne mwami we, waliwo yafulumira eggwanga ne mwami we ne bakomawo, n'agamba nti munnange ndi musanyufu nnyo nti awo nno yali ng'azadde bebi oyo owookubiri oba, ng'agamba nti kati munnange kyensaba mwami wange kola ki kunyanjula n'okukola ki
natwewase ankuba embaga mu butongole nga Chosen Beck byali bigambo bya Chosen Beck nti munnange kyekisigadde kyokka nti ebisigadde Mukama badde akoze ki abituwadde era tukumye nga tuli balamu. Nagamba nti nga abantu bamubuuza kuzaala ng'ozadde ng'oli bebi nnyo ng'ozadde ng'okyali muto sooka ogumiikirizeeko nti togenda kubanga oyonoona music career yo. Nagamba Mukama ate waba akuwadde ezzadde lwaki nedda tereka tuzaale nti kati ekisigadde tuseetolinze nsigadde kimu mwami wange okola ki kumpasa mu butongole kwegamba ng'olaba nga mu butuufu ekintu akyagala nnyo naye tomanya tuyinza okuba nga oba oliawo balina kye bayisaawo manyi ba celebrities bano nabo waliwo era baali bakolako akabadi era ne batugamba Dictator Mill akyayi Chosen Beck biki naye twagenda okulaba nga waliwo oluyimba lwe baali bagezaako okuba nga bakola ki nga bapromotinga era netusanga nga byali bya bulimba naye this time around ndaba amawulire gapasistinze abantu bagezezaako okuba nga babyogera babissaawo nti Chosen Beck ne Dictator Amil bekyawa kati mbuguweze mwezi mulamba nga tebakyali wamu ensonga tetunagitegeera luli baali bagambye nti Dictator Emil mbu yali akiitinga ku Chosen Beck mbu Chosen Beck n'akitegeera n'agamba enough is enough mbu n'abivaamu naye this time around tetunategeera nsonga ki bw'obanga bituufu omanye ebintu bino sometimes oluusi babyogerako ne tugamba nti oba oliawo byakusaaga naye twebuze we binaaba bituufu nsonga ki ani ali mu buzibu Chosen Beck Dictator Amil jjukira mu maaso awo baayogereranga Chosen Beck yayagala omusajja talina kyali yali simanyi admin wa page ye mbu yali just yajja mu bulamu bwe simanyi kupromotinga music we ate navaawo mbu talina kyali bingi nnyo byayogerwa naye nga Chosen Beck agamba nti nze oyo mwami wange gwe nasiima era gwe ndimenti okuba nga mbeera naye nga jjukira nti wedde baali bagamba nti Dictator Mill talina kyali Chosen Beck akazi katunako kato era bwe bamujjukira okusoma kwe naye yabagamba nga si ye yasoma ennyo etuukaawo n'ayingira music so nga beesanga nti balina okuba nga beekulaakulanya oba balina okuba nga beezimba ng'abamukwana ababiri abaagalana naye nga womanyi munange ebigambo byo tebikola ki tebiggwayo naddala mu ba celebrities bano kasita olivinga life nga oli cerebu bingi nnyo ebikwogerwako omuntu asalawo naddinginga deep even mu bulamu bwe obwasooka omuntu nayagala ajjeyo afune ekyokwogerako naye katulindire tulabe bituufu oba nedda kituufu omwana muwala ono ne mwana mulenzi baayawukana dda nga gayitingana oba munange nedda nze naawe ninga kyensobola okukakasa nti tujja kusigala nga tugoberera webalaba nga kituufu bye tuwulira nga bituufu definitely tujja kuba nga tubibatuusaako era kyensuubira nti tujja kuba nga tubitegeera era tugabawe mu bujjuvu tubagambe nti munnange kituufu si ŋŋambo bulijjo bye muwulira nigajja kuba mawulire mabi nnyo kubanga ebadde kapo ento ennyo era ng'egezaako okuba nga inspiringa bangi nnyo nga balaga nti munnange okufumbirwa ng'oli muto onyumirwa nnyo era nti mulimu bingi naye we binaaba nga bituufu tujja kuba nga nabyo tubibatuusaako era tujja kubaleetera omukutu oli gumu gwokka NCK TV gwaliyo nga tona subscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba nga oleka comment yo ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kuba nga ngakuwa era nja kuba nga ngakutuusaako wonna bw'oli wonna w'osinzidde nkugamba kimu nti mukwano gwange sigala naffe tovaawo tulina bingi nnyo ebyokuba nga tukutuusaako.